tukomyawo etteeka eryajjawo ekitongole kya Uganda Coffee Development Authority UCDA kubanga okuva lwe kyavaawo tulabye ebidobonkanye bingi mu mwanyi. Nze njagala tukomyewo n'ekitongole kya UNRA. Njagala okulaba musanja ekijja nga tulwana disitulikiti y'e Wakiso egibwe mu disitulikiti z'ebyalo efuulibwe ekibuga city eyongerwe ensimbi ezikiddukanya. Kati bw'otunuulira disitulikiti y'e Wakiso eyimiriddewo kugombolola kumpi ng'emu eyaffe eya Wakiso mu Myuka yeyokka egiwa omusolo n'endala ey'emmende ereetayo omusolo mutonotono okusinziira ku mbeera yaayo. Tuwulira nti ne Namayumba tuyinza okuba tujjayo miliyoni nga ziizo teziwera na 10 zeziddukanya disitulikiti eno okuva lwe bagisalako municipalities ne town councils. Eddagala liri mu kugifuula kibuga. Twayisa resolution olw'okusalawo kwa parliament ku nsonga eyo era kwali kusimba Nakakongo naye gavumenti n'egaana okukissa mu nkola. Tulowooza nti mu parliament eddako kyekimu ku birina okusoosobazibwa era bye twagala okutandikirako okulaba nga kino kifuulibwa ekibuga city. Baali bateesezza okusalako entebe eyo bagifuule city Wakiso esigale nga lulo naye ne tusimba Nakakongo. Ekyamazima kwali kumanya ne tutega akakodyo nga bannaffe tebategedde. Tetugenda kukyusa resolution ya district eno eyasalawo nti ebibuga bisalibwa 2 ate bitandika olunaku kubanga bwe batukulako entebe tujja kubanga tuli mu kakyabaga Wakiso bajja kugyerabira. Ebyo byemu ku bitono eby'omu parliament eby'amateeka. Ground obubbi bw'ettaka bweyongedde naddala kati nga butusemberedde. Nababuulidde ebigambo bya katekisimu ebyatubuuzanga nti nno amasetaani gatwagala ne tugamba nti nedda tegatwagala, gatukyawa nnyo, gatuli kumpi era ge gatusindika n'okukola obubi. Agamu ku masetaani agabadde gatumalako ebibanja bya bannamwandu ne babulekwa gasembedde. Twali tugagobedde egindi tugenda okuwulira nti ate gaagano gakomyewo. Munnabusiro tokola era si bwe mugamba bavuke ennaku tokola ensobi akalulu n'okajja ku Sseggona. Akabonero ssaawa ebyatuukawo mwenna mubimanyi si byakwewolereza naye ne Sseggona ng'omuntu mwenge muka tebaguzingira nkata ate ennyama nsava tedibira ku mudaala. Ne bw'oba ng'oli mulaalo olunda ogenda ku mudaala togamba nti mumpe eyavudde mu kiraalo kyange era bw'otuuka ku mudaala ogamba bampe kweri egiraki ensava. N'olwekyo mbakoowa abantu mwenna ab'omwoyo omulungi abaagaliza Uganda ne Busiro East mulonde omuntu asaanidde. Temulonda muntu tumujjune munnaffe naye alina ebizibu nedda. Obulamu bw'eggwanga tebabusaagiramu bwe batyo nga bw'otasaagira ku bulamu obubwongoomu tosaagira ku bwaggwanga kubanga mwoli abaana bo mwe bali abazzukulu mwe bali okuggyako abalina ensi endala nti bo bwe bimala okusoba wano bajja kutambula bagende mu ndala. Naye ffe abalina ensi emu Katonda gye yatuweesa mbasaba muginyweze si Busiro East wokka, mu bitundu byonna mulonde abakulembeze abalungi. Tolonda kyakayiga parliament ssomero taaga bwe bukulembeze obulungi mu parliament ng'ate butambula n'omuntu wa bulijjo era nga bukola n'obuweereza omuntu wa bulijjo. Kyekyo kyo kibulako era kyetusuubiza. Kunga George Lusi kunga NUP kunga Kyagulanyi kunga. Tumalawo obuli bw'enguzi n'obulyake n'okufuula Nansana ekibuga ekyesimisa. Tuli bukwakugera ku nsonga nyingi ndi wakulwana nnyo okulaba ng'ensonga ezikosa abantu baffe n'okusinga ddala ebyobulamu ebyobujjanjabi amazzi amayonjo n'enguudo ebyo mbyogerako awatali kwetiiririra wansi w'obukulembeze bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wange. Era nkakasa nti ffe generation egamba nti ekimala kimala, ffe generation egamba nti enguzi ekome, ffe generation egamba nti emyaka 4 bannaffe gye batufugiddwa obubi gikome. Tusobole okulaba nti endwaliro baliwo ddagala enguudo babikola n'ogenda mu parliament okuteesa mu mateeka ate Shaka Luna Mutendeke
yake era ensonga zammwe nja kubeera nammwe okuwuliriza byemugamba era nja kuteesa bulungi paliamenti. Nsaba buwumbeefu, tetujja kukola ki, tetujja kusosola whether oli mu DP people power, ebyo tebitukwatako, tugenda kukwata mu nsonga z'abantu ababulijjo. Amanya Shaka Stephen Gashaija, NRM MP candidate. Wancha tulago bana jana nominate nga bwajja era tugenda kuddayo kuba kirikiriya nti empapula ze tayina era yensonga lwaki abadde mu parliament ne mu constituency. N'olwekyo okugezesebwa kuli eri abalonzi ba Nansana municipality bali okusinziira ku kiriwo kati kalenti bali abalonzi 27,000 n'okugwamu naye kyewuunyisa mu abo 27 tuyinza okuba bakandidate abali mu maaso gaabwe tuyinza obutawera 12. Ensonga za Nansana nnene naye nga naffe twagala okulonda abo abanaatuusa eddoboozi lyaffe nga liva mu Nansana nga ligenda mu palamenti era ne mu Nansana ne liwulirwa. N'olwekyo eddoboozi yenze Musoke Hamisi Walusimba. Nsonga nnyingi naye ebizibu bya constituencies bye bimu. Abekira mugenda kuwulira nti enguudo mbi, amalwaliro eddagala temuli, n'amalwaliro tetulina, amasomero tetulina, amasannyalaze tetulina. Naye nga Nansana omulundi guno tufunye bakandidate. Nansana efuuse nga asylum seeking ground, kati efuuse nga America. Abamu bavudde Nakaseke ne bajja nga baagala tukiikirira, abalala bavudde oba mu Lubaga ne bajja nabo baagala tukiikirira, abalala bavudde mu Central Kampala nabo baagala tukiikirira. Omulundi guno tutwala omukisa guno engeri kamera eziri ennyingi ne leediyo zigezeeko okutegeeza abalonzi b'omu Nansana mulonde oyo owammwe, tuve mu nnonda eno ey'okulonda okukyamuukirira olukyamu. Zironda omuntu bonaasobola n'okulaba enkya okulonda kuwedde. Mwebale nnyo banyabo ne baseruka nti amazzi ago ge banywa gali contaminated, tegakyasobola kukozesebwa abantu. Naye ng'ate abantu abo bangi bakolera mu Kampala. Tetusobola kukkiriza kibuga kyaffe Kampala kuba nakati abagalwa kuba gavumenti yagaana okuwa abantu amazzi, ate gavumenti yagaana okukwata omulimu gw'amazzi eguze mu local government.